tosobola kumusaba nakuwa. So don't demean me. Kyenjagala okubategeeza. Yes, mumanyi mubadde n'ennyota okumala omwaka temundabangako. Mwagala okumanya the truth. I am for the truth. The Chief Scout wa Uganda. Totuuka ku level eyo. Bandi commending the Naval Scout to have the highest honor in scouting. Bagita the elephant title. Already, olukiiko lwamaze okuliisa. Era in September, inshallah, I will be going to Madagascar or whatever it is, to correct that. Buli lunaku nfuna honors, temuziwulira. Best Muslim, what? Then do get it to Moses. Temulowooza nti kize ndi wakuzanya muzanyi. Best Muslim professional mu Uganda wabaddewo voting. Ani asinga? Nabadde nze nyiga bibintu byange. Naye Uganda yonna n'abali abroad balonze. Ani yalondeddwa? Nabiti nze azirira by over 4,000 votes. Ekikopo n'ekikola ki? Best humanitarian service. Munyonyo about Rotary. Just recently. Sina chiwawula eky'omwaka byonna bina. N'olwekyo nkayanira kiro omuntu akyalina n'amabanja ga Kampala University. Osooka otubuuliremu twagigulwa ffenna ddi nga tonnayika kwogera. That was in 1993. Yajoininga university eno mu mwaka ki? 2009. N'agraduatinga mu 2012. Ani yasaagawo munne. So sente yazijjawa. Waliwo ye Musa Wadogo alina muganda we mu America mugagga. Teri muganda we no. Baganda we babadde wange gye bakuna. N'abalala badde bakola ki? Nagenda naye mu America. Teyalina na wamu wamanyi na wagenda kugamba tutusuleko wano. Namutwala tetusula mu the Trump Towers, muziwulire ezo. Zineze Boston Harbor Hotel, the best hotels. Nze nsula bwegenda mu US ne UK. Nsula mwani. Mwana wange yayogerako. Langham. Muziwulira zi Langham hotels. Ezo ze nsulamu. Nali mu Langham juzi n'ekyalwa ne n'abagereka. And the family, mwana yali agraduating. Mu Langham gye nsula. We yalina sente za Langham. Kati lwaki muddira obutuutu okubuteeka ku stage nabo bwe kubanga mubwagala kukola mawulire yagambye. We have been to Australia. My daughters are getting married. Okiraba kino nakifuna 2 weeks ago. President yakituwa. Saasobola genda nali mulwadde ono Muhammad Faki gwe naweereza n'akifuna. Oba mwalaba akasajja akatonotono akeeru akatuddaawo. We are the president. Bino ebitiibwa tubikolerera. We earn them. We work for them. Naye leka gwe kubanga weerowooza nti kalangiko kalungi. You can convince a few people. Mubiraba mawulire. Bali batambula nabo. This is true. There is what we call a social climber. She is a social climber. So Kampala University is not bothered by her stories. As you can mutuleke tuziwalire muki mu kooti. Tujja kumuwabula inshallah.
kubanga ekituufu si yenna nnyini naye atwetaddeko wabula ayina abamusapootinga awulidde bangi baveeyo ewaabwe awulidde agamba twajja Uganda kola ssente let us win together and we shall stay together. Kyenjagala okugamba tomorrow nga bagambye Katerega, you have lost the case and so on. Now we should come here. Will you ever see a single student here? I can tell you. Because ebintu babiwaze Allah yabikola ki? Yabiwaze. That's why you can see I sit here with the one structure and so on. And everybody agrees this is a university. Parents agree, government agree, students agree, and then we move together. Are we together? Bakumuntu yali talina ssente najja wakekwata kaloni ateeka ku kukola ki naye birina bannannyini byo. Ffe tuli basiraamu tukolera mu sharia. Buli mwana muki musika toza kutugamba nti gwe kubanga wazadde recently ababo be bali more important ye mistake yasinga okukola naye nga kyasinga okwagala to people property here ewaabwe Rwanda zimukoze eki era oba musoma social media mwakirabi abaana nze yanzijako dda graduation ekyagaanyi wano teriiwo temugirabe. Why? Because she doesn't know how to work without me. One year Rwanda government knows I'm the chairman. When they hear working in the papers, it will be so. Take it again. Abana bawa